الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المصطفى محمد بن عبد الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abalungi ebitiibwa tendebwa n'amatenda amajjuvu y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Musaba asso okusaasira kwe n'emirembe ku ekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Muganda wange yansabye okumunnyonnyola ku kigambo lumbe biidhinillahi taala. Kitandikirawo okubeera shiriki, ate nno nga si shiriki al asgar wabula shiriki al akbar ajja omuntu mu busiraamu. Olumbe kyeki? Olumbe emu ku nzikiriza enkulu mu ddiini y'Abaganda. Mu misomo egivuddeko gye nze nsomesa mwawuliramu omusomo nga nnyinnyonnyola ku byobuwangwa nti ddiini entongole enzijuvu ddala nga woolaba amadiini amalala gonna ag'ekikaafu, nga woolaba abakatoliki, abarokole, abakristaayo. Kaakati n'ebyobuwangwa nayo ddiini. Era amadiini gagenda okujja mu Buganda gaasanga waliwo eddiini ey'Abaganda enzijuvu ddala, ng'erina bakatonda baayo, ng'erina amasinzizo gaayo, ng'erina bayimaamu baayo. Amasinzizo gaayo gaali masabo, abakulembeze baayo be baali abasamize, be baali bayimaamu, nga bayina omuntu asembayo ku ntikko mu ddiini eyo yabeera kabaka. Eyina shuruutu, obukwakkulizo, nga woolaba mu ddiini yaffe nti tulina shuruutu la ilaha illa Allah. Eyina waajibu, eyina ebyobwetteeka, nga woolaba nti mu ddiini yaffe swala 5 za bwatteeka, wa akadha n'eddiini ey'ebyobuwangwa naddala gye nsinga okutegeera eyaffe ey'Abaganda ey'obusamize nayo ebiyina. So kati mu ddiini eyo ey'ebyobuwangwa ey'Abaganda, obusiraamu gye bwajja okusaanyaawo, mu Baganda basiramuke mwe muli enzikiriza ekwata ku kusamira, kuwaabya olumbe. Olumbe yali muntu Walumbe yali muntu. Abaali basomyeko ku katabo ka Kintu n'Ennambi mumanyi bulungi the first is it first Muganda. Abaganda enzikiriza yaabwe egamba omuntu aba asooka okutondebwa ye Kintu n'Ennambi. Kati Kintu ye yawasa Nnambi. Nnambi yalina muganda we nga bamuyita Walumbe, era Walumbe yali mukoddomi wa Kintu. Kati Walumbe baafuna obutakkaanya ne Kintu ne baawukana. We bafuna obutakkaanya, Walumbe n'asalawo okujjanga okutta abaana baani ba Kintu, mukoddomi we. Olumbe eno gye nkunnyonnyola gye luva. ebimu nja bibuuka kuba siri nnyo kakensa mu ddiini eno.
naye nja kunnyonnyolamu ebyo bye ntegeerako gye luva akatono. Wabula kye simanyi before Walumbe obutawukana na kintu abaana ba Nnambi baali tebafa. Enjawukana we zimala okubaawo ne kintu we bafuna obutakkaanya Walumbe n'atandika okutta abaana baani ba kintu. Oba bamukwata watya awo ebyaddirira saabitegeera bulungi. Ne bamukwata ne bamuwalawala ne bamutwala eri mu busiro. Era akafo mukamanyi kali eyo gye baaziika Walumbe gye baateeka ki gye baamusibira Walumbe. Mwana wattu era amala n'alandukayo n'avaayo n'ajjatta abaana ba Nnambi. Olw'obuzibu buli bwe baafuna naani ne mukoddomi we. Kaakati Abaganda ne ndowooza sitaani zaabwe ze zaabawa amagezi nti okumalawo ekintu kino mu nnyumba yonna ebeerumbiddwa Walumbe tulina okuŋŋaana ng'ab'ekika ne tuyita waliwo omuntu abeera special bamuyita Mugema. Buli kika kimulina mu bika by'Abaganda bamuyita Mugema. Bamuyita n'akulemberamu emikolo egy'okwabya ekintu ekyo ekiyitibwa Walumbe ne kitadda mu nnyumba eyo. Era singa tibakikola eyo ennyumba eba tegenda kuggwamu maziga. Eyo ennyumba eba tegenda kuggwamu maziga. Y'ensonga lwaki oluvannyuma lw'ebbanga emu ku sunna yaabwe enkulu bwe yali enaawuse Katikkiro ndowooza Mayiga n'agamba neetuze sunna eno obujja olumbe okuva edda n'edda terwabizibwawo. Waayitangawo kabanga okwabya olumbe. Mugema najja mu budde bulino era lulina obudde bwalwo mwe lwabizibwa. Terwabizibwa kawungezi abada. Tekiriiyo eyo bid'a era tekirabibwangako mu ddiini yaabwe. Teriiwo buufu gwe baali babugjeeko mbu olumbe lwali lwabizibwako akawungezi. Lwabizibwa budde bwa kumakya ssaawa 2 awo mpaka ssaawa 4. Era terutuuka ku swalaati zuhuri. Terutuukayo. Luyina essaawa zaalwo eziri special mwe babizibwa olumbe olwo. Mugema najja nabagamba nti woolabiranga ekintu nti kiri kya bukaafiiri teri mukulu wa ddiini yenna gwe bayita mu kukulembera kintu ekyo nti kyo kya buwangwa era bayita imaamu wa byabuwangwa. Gwali owuliddeko imaamu nti agenda kwabya lumbe kyentegeeza nti agenda kukulemberamu emikolo egy'olumbe lwennyini. Bayita Mugema gyali era n'abawadde nti waliwo eyabuukinga waliwo ate kye tugenda okusooka okwabya Ennamanve waliwo nga 6 waliwo era kye tugenda okwabya egindi. Kaakati mwemba wadde deeti eno aba omu si buli muntu nti eyo gundi agiyingiramu. Oyo aba yakwasibwa eyo department nti ye yakulira Mugema yakulira ebyokwabya olumbe mu kiko ekyo. Enzikiriza yaabwe ku lwo bagamba nti singa balwabya eyo ennyumba eweweddeko, naye singa tebalwabya abantu baba bagenda kuyitirira okufa mu nnyumba eyo. Kale ne bakuŋŋaana Mugema najja ne bakola shiriki asooka okukolebwawo ne bayita omusika n'amwambaza olubugo n'amukwasa effumu n'amugamba genda olamule bajjajjaabo nga bwe baalamulanga, empewo z'abajjajjaabo zikkwatireko.
bayina ebintu bingi bye bakolaawo mu lumbe lwennyini lwenjogerako Oluganda ebijjudde obukafiiri obw'ekika ekya waggulu. Waba nnyinimu batta nte nga musajja mukulu batta nte n'ebirala bingi bye bakoleraawo ku lumbe. So nga Qur'ani obusiraamu we bwajja owekitiibwa Allah n'agamba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama agamba abantu b'omulembe guno nti kul bagambe Muhammad inna salati mazima esswala wa nusuki n'okusala wa mahayaya n'obulamu wa mamaati n'okufa lillahi rabbul alamin byonna bya Allah omulezi w'ebitonde. Abagamba nti la ilaha illa Allah ne tugamba nti bulijjo walumbe si yaava mu busiro n'atutta. Allah yavunaanizibwa ku kuwa omuntu omwoyo era yavunaanizibwa ku kugenda kw'omwoyo. Ne tukaafuwalira olumbe nga buli yenna yagamba nti la ilaha illa Allah tateekeddwa kubeera mu kintu ekyo ekiri mu tawhidi rububiya ategeerwa n'omukafiiri ow'olwatu. Okisanga mu batono mu bakaafu abagamba nti sitaani yatta. Kakati kiba kyawala nnyo omusiraamu okubayo n'enzikiriza egamba nti walumbe ava mu busiro eri n'ajja atta abaana ba Nnambi. So nga mu nzikiriza yaffe ey'obusiraamu eyajja okulwanisa enzikiriza yonna ey'ebyobuwangwa, Allah yakikoonamu sitampu nti yavunaanizibwa ku kugenda kw'emyoyo. Yavunaanizibwa ku kutonda omwoyo era yavunaanizibwa ku kugenda kwagwo. Tewaliiwo kitonde kyonna kisobola kwetuminkiriza kujja mu mwoyo gwa muntu okujjako nga Allah agambye kibe. Ne bweba malakul mautu tesobola kwetuminkiriza ejja biidhini rabbur rahman. Era akaseera niwe kaba katuuse teri asobola kudestroyinga amuru ya Allah. Ne bwoba mu ssabo ne bwoba ku mimbali ng'osomesa kiba kiwedde. Kiba kiwedde. Nnyini bulamu abwetaaze. So enzikiriza eyo ey'olumbe egwa mu tawhidi rububiya. Tawhidi ono rububiya buli muntu Allah yamumutondera mu bwongo bwe ng'amumanyi nti eyatonda buli kitonde ye Allah. Bannange golaba nga kiyingira mu bwongo obwo era muba temwenkanya mulowooza amaanyi sina kingi nga ona atta agakusingako. Nze nenkolanga emmotoka yange naye nga waliwo ng'oli ssebo gitta obusi. Naye ekyo ndowooza kiri wala nnyo n'okutegeera. Ngereze ku ki? Singa nfumba emmere yange bulungi oli najja n'agirya nga wooli awo oli najja n'agijjula bulungi n'agirya n'agimalawo. Kyoweerwanyeeko naawe enjala ekuluma kitegeeza abakusinga ku ki? Ku maanyi. Abaganda balina hadisi egamba nti akusinga kukubisa ne gwakutte. Kati kitegeeza oyo abakusinga ku maanyi. Kati omuntu buli waayabya olumba abanga agamba nti sheitaani esinga ku Allah amaanyi. Eyo ejja netta abantu nga Allah tasazeewo. Eyo ejja netta abantu nga Allah tasazeewo. So olumbe lujjuddemu okukkakkanya Allah.
teryasobola kulwabya nasigala mu busiraamu, teryasobola kulwabya nasigala mu busiraamu. Eyo gye luva. Ate bingi byesoogedde ebikwata ku lumbe, naye buli omu akola research ku lumbe Oluganda, genda obuuza abalumanyi, ab'ennono zennyini, bannabyabuwangwa, ojja kwekakasiza gwe mwennyini ekiyitibwa olumbe Oluganda. Olumbe luteekululwamu emiteeko ebiri. Olumbe Oluganda la shakka fi bukaafiri obuwedde emirimu. Buli alwabya n'azimba obuzimbi ekidaala, bonna bakaafuwala ne bava mu busiraamu. Olumbe olwokubiri be bayitibwa abasiraamu abaayagala otambuza eddiini ng'ate tebavudde na ku nnono. Ganoyo olumbe baluvulumidde nnyo. Kye baakola bo olumbe ne balutayirira ne balufuula edduwa. Luli lw'ensose lwe Luganda lwennyini nga nnina ne byensobezaamu mu ddwo. Olwo lujja nnyini yenna lumukwata yenna ekikolo ne lukisuula mu bukaafiri. Wa atta n'abakaafiri ab'olwatu balukaafuwalira, tebalukkiriza. Abalokole tebababya lumbe. Nabo bakimanyi bulungi nti olumbe bukaafiri obw'ekikolo. N'abakaafu abalala abalinamu ku nzikiriza abakkiriza mu Katonda, bonna bakkiriza nti olumbe bukaafiri obw'ekikolo. Olumbe olwokubiri be beeyita abasiraamu abatambulira ku byobuwangwa, abaagatta eddiini ebbiri, eddiini y'obusiraamu mbu baagikkiriza, n'ebyobuwangwa ne bagamba tetugenda kwawukana nabyo. Bomanyi kye bakola? Baga byonna tugenda kubikola, tujja kusinza Allah ate nga wetusamira. Tugenda kusinza Allah nga naye n'ebyobuwangwa byaffe tetubisudde. Bo kye bakola, baddira ku ssaawa ya sunna eyateekebwawo enkola yaabwe okuva edda n'edda eyabizibwako olumbe, ne bayita mugema, ne bakola emikolo gy'obukaafiri mu nnyumba. Ne bayita omusika, mugema najja ne bamusumika, n'asumika omusika, n'amukwasa effumu, n'amukwasa ekifundukwa, n'amugamba genda olamulenga bajjajjaabwe baalamulanga, empewo z'abajjajjaabwe zikukwatireko. We bafuluma mu nnyumba, bano baseeka abali b'emmere, abakulembeze mu bubuze, abaasalawo okubuza abantu badduaatu, abakowooze b'abantu b'omu muliro, ne bavaayo ne batuula, ne bajja mu kidaala ku ssaawa 6 ne batandika okusoma edduwa. Ani zaawedde? Allahumma gfir lahu warhamhu al-Fatiha. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ani Kamadi. Allahumma gfir lahu warhamhu al-Fatiha. Amin. Bismillahir Rahman. Ani Sowedi. Allahumma gfir lahu warhamhu al-Fatiha. Mwana wange bateekamu n'abakaafiri. Ani Ziraba Mzale. Allahumma gfir lahu warhamhu al-Fatiha. Nga buli omu we bamuteerako akabaani, erinnya lye boogera bakuwa akabaani n'oteekako edduwa n'egenda. Eri mu nnyumba baasoose mikolo gya kikaafu, kaakati mbu bavuddeyo basiramule olumbe. Abo nno nabo bakaafiri ab'ekikolo, n'abo nabo bakaafiri ab'ekikolo. Nkiddamu, n'abo nabo bakaafiri ab'ekikolo. Ne wabaawo omuteeko ogwokusatu gwe mmaliriza nagwo. Be baafuula olumbe ne balusiramula ne balufuula edduwa. Bayita buyisi bantu, bakimbuyege mu kikeebyana ebinyu by'enjaga ebyasiba gundi, ebyo mwana wange byebiteeko byebisooka okuteeka ssente mu gundi. Toyinza bigamba nti bannange muleete ssente tuzimbe omuzikiti ne bazireeta. Naye tugenda soma dduwa ya maama ne baleeta ssente, ne baleeta gundi eyeya mente, eyeya akasawo k'omuceere, eyeya maaka gundi, ne babireeta. Ne bayita abawalimu abali b'emmere ne basoma katima, simanyi bazita katima.
yasin wal qur'ani rakim innaka laminal mursalin ne basoma Qur'ani ne basoma edduwa ne balya ne bamala ne batambula seka ne bamwe basai ne bagenda abo tebava mu busiraamu singa baba tebakoledde mu kikolwa kyonna kya bukafiiri nga tebakutte kabaani kateeka ku mumwa ne bakateerako ebigambo mbu akabaani kano katuuseddwa mu maaso g'ekitiibwa Allah abo tebakaafuwala naye baba bakoze ekyonoono ekinene ekisinga okunywa omwenge ekisinga okulya embizzi ekyokuzuula mu ddiini ya Allah naye tebakaafuwala naye luli olumbe olwasoosezza emirundi ebiri bo bannyinirwa bakafiiri eyo nzikiriza y'Abaganda ffe we twasiramuka twagamba nti twewaddeyo eri Allah ne tuva mu bintu by'ennono zaffe ndowooza nnyonyoddeko ku kigambo kiyitibwa lumbe akatono ennyo kemmanyiiko biidhinillahi taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.